kukwatibwa kwa Fiki Gaza Saudi. Naye abayimbi bangi badde bagendanga okuyimba mu Buwarabu ne bafunirayo obuzibu. Of late ndoza gwe tusembeyo okufuna badde Biniganda bwe yali UAE. Yeah. N'afuna obutakkaanya nekimanyiza nga kimuliiriddeyo. Kakati n'emboozi za Fiki Gaza zatandise okujja. Yabadde alina show e Saudi. Then wabawo promoter n'abaako omuntu omulala gwakola ki gwamugenda mu tawuni obulala okwongera okuba nga akola ki akubapo extra eno soko otwega nga batunyonyola emboozi Olefeeti kibadde bwe kiti Guy bamubuukinze Riyadh kati wano balina poliisi eyaabwe promota we Riyadh bw'aba aleese omuyimbi amusindika ne mu area endala kaŋŋambe Jidda ne Dammam we wasinga like abakyakaze ennyo ekitegeera kati bwe yavudde Riyadh yavuddeyo nayo nga bali mu kwegoba na poliisi ekitegeera nti agira ku visit visa ate ng'ono talina license abamuleese talina license like working visa ekitegeera waikibende wano. This is important. This is important. Amawulire ge naakafuna essaawa eno Fiki Gaza bamusibye yadde agenze kuyimba Saudi Arabia. Bukyanga nva Saudi Arabia sivanga mu kigambo kyogera ku show zange ze nalina Saudi Arabia. Naye njagala eno message etuuke eri muli muyimbi bwe baba badde bakubuukinze bwe baba bakusuubira okubuukinga bakubira ku masimu bisazeemu. Abantu abategeka show Saudi Arabia bannayuganda be basinga obubi. Bo bennyini tebeeyagaliza abo boolaba baliyo batono kyokka tebeeyagaliza mu kyofa okukwatagana ne bategekanga shows wamu buli omu n'afuna akasente n'okyuba ng'okyusa bukyusa muyimbi baba beerwanyisa misana na kiro. Nkakasa olwaleero nti ne Fiki Gaza ekyamutuuseeko munne promota omulala kulwanisa ono yategese Fiki. Waliwo ebyantuukako byali byebimu ntalo zaabo bafala. These people have small minds. Era njagala ndabula omuyimbi toyingira lwakasente ako toyingira ntalo z'Abawarabu. Abawarabu bwe bakusiba. It's a very complicated country. So I advise you, please, cancel, give them their money. Until these people grow a brain, kuba basiru. Basiru zisinda balabako. Natuuka wali eri ku show zaabwe, nentunulira omwana nga balwanisa abaana abali bantegese, nga sibikiriza na bikiriza nti bano bannayuganda be babyekola. Mufulumya ensi mugenze mu nsi endala. Ne mbanga temweyagaliza. Ensi endala bwe zifuluma abantu bale bafuluma ensi gye babazaala bamanye ennaku yaabwe beekwatirawo ne bekwatanga kitole ne baga twesitule. These people take each other down. Can you imagine calling police on a musician? Kibenda simanyi nina omuntu gwe nabuuzaako naddala ku baana abatwala abayimbi naddala mu nsi ezo wakati Saudi eyo kimanyi tiketi yaabwe yo ate yakabeeyi mukko eyizibwa yakabeeyi mukko kyoba nti tebasinga tebatera kugendayo omukisa gwe badde erina nti at least tiketi weetuukira mu 2.5 omuntu aba atambudde bulungi ayinza alina namu Emirates. Naye ekibuuzo kyange kyali omugaso gw'okukola ebivvulu kuno kuvimba balina bye bayisizaamu nga mwe bajja ssente nali ndabyeko ku skedule y'ebivvulu e Dubai awo nga buli weekend kuliko omuyimbi ajja omulala okuva Uganda. Yes. Nga buli weekend kuliko omuyimbi ajja. Bakola ssente mmeka abantu bano be bategeka mu bino ebivvulu byonna? N'otuuka mu kivvulu ebivvulu bya bibeera wakati w'abantu 50 ku 35 oba 35 aba akoze nnyo. Wait, what? Yes. Okay. Ebivvulu bibeera wakati w'abantu 50 ku 35 oba 35 aba akoze nnyo. Okay. Bakuba wakati w'abantu 10, 20, 15 awo we babeera. N'osanga abagamba agenda sasula diramu batera beera mu 10, 15. Lwafu gibeeranga mitwalo 10. Ati gibeera ku 10. Gyemitwalo 10 egyawa egye Uganda. Tebo zaabwe ogendo kibalamu nga kirange ekitakola ki ekitavaayo. Kati nze okubanga ffe debate yaffe eri mu line of business. Naye ng'obuzibu be tuli nabwo tebali mu ki
mu business kubanga ekivulu gye buva ne gibulaga nawe wandibadde okitunula mu kkono olaba enkola yaki nti ono waba asasula ddira mu 10 gye emitwalo 10 afunye abantu 10 bwe bakadde ndowooza 10 oba ontegeera omuyimbi bamuwadde mmeka ennyonyi agizemu ya mmeka amufunyeemu amufuniddemu so kati nze ndowooza problem weeri maybe betuli abali mu business bo tebali muki kuba wene yangamba nti nedda iyo omwana ye kyayagala kuvimba mu kolinyere kumanyika wano nti yaleeta omuyimbi nti nze naleese gundi nga ye kyakola ki n'osanga ng'oli aleese omuyimbi alina kampani ya tours and travel what is the point? Okay, bakumanyisiza sente zo zotaddemu tofuddeyo nti zinadda kati bwe wali obuzibu nti singa babadde bali mu business osanga bino ebizibu bye tulina tebyandikoze eki tebyandibaddemu kubanga omuntu ali mu business amanya nti guno omwezi mwentegekedde siina kubeerawo na kompitita yenna sobola okugjayo akasente tuli mu kisiibo otegese Spice Diana nolaba oli nga alese Spice Diana wiiki eddako kati ne White Benero yasembayo okubeera UAE waliwo series za concert singa 2 ez'abayimbi abaki ab'enjawulo kati nze ndowooza obuzibu abayimbi bagenda okufuna my point is kwe kubeera nga bagenda mu business n'abantu abatali mu business nze ngamba oba ne bapromota bano nga nabo bakikola kagenderere nga wano bagenda kulaga balwana but they know their agenda then ne bafuniramuwa because ongamba otya eno wiiki tuyinayo mulala yategese eno wiiki mulala yategese eri wiiki kyemugamba mwe temukuba bulango kala nekyo ekigendera okusiba nnyo abannayuganda okusigala awo we tuli kwe kwagala okukakasa kubanga ebbanga bannayuganda lye bamaze nga bagenda e Dubai kiyinza bagambye ekivulu ekyasembayo okubeera ekino kyali eno awe yagenderayo ekyali anticipated okubeera ekinene ekyali kisukkawo kyali kya Bobby kuba yali atadde na mu kisaawe kuba ekisaawe twamalira nga balina okukolera Bobby yali atadde mu kisaawe nga mwezi ndowooza banga gumu 2 Shiba yakabeera naye ng'ali mu bbaala kyekyali kiri anticipated okubeera ekinene ennyo neera n'abaali bali bagamba twali tulinda bulinze tulabe bamutadde mu kisaawe abantu bagenda kuvaawa kubanga abaana baali balina kuva mu biyumba naye mu byonna ekizibu kye tulina kiri ekintimu nti abantu abali mu bizinensi gye balimu baka tebagirimu gifunamu ssente ng'omuyimbi n'otwalibwa ng'ate olowooza ogenze kukola bizinesi nabali mu ki kyembuuza abayimbi bano bagenda okuva e Uganda nga basasuddwa oba bino ngenda kugulira tiketi nkufunirawo okusula then nkusasule yakasente kizibu nnyo okulinnyisa omuntu ennyonyi ng'omutwala mu Buwalabu nga tomuwadde ssente ze kabalansi kayinza okusigalamu naye nda nawe bw'omala otuuka oli asobola okuwa ddiru n'agamba naye kakati otuuse wano tugenda Abu Dhabi buntu bw'ayogera Abu Dhabi Dubai ezo ensi nyizo zitegeera naye Saudi Arabia yonna ali tricky tuwezayo abannayuganda population eyinza okujja kale abatawo 3 bannayuganda kuba abasinga bali mu biyumba anti bali mu nnyumba baani okay target audience yaabwe ebaki ndowooza mwebala bali ku street n'abayiri banne babasobola okuta naye kati obuteeyagaliza buno ogenda omaliriza ng'ono kubanga ali munna atimbye n'ayagala okukola ki okuba mugenda omaliriza nga Katemba oyo akubye muyimbi oba okitegedde nti Katemba w'abapromota gwe bazannya ate amaliriza akubye mu ki because promoter wa wano bw'olaba Bajjo ne Abitex beekuba but olaba nga boogerera mu ssente kubanga bali mu ssente bali mu bizinensi naye simanyi kiki kituuka bo bwe tusukka airport eyo abannayuganda not just in UAE not just in Saudi Arabia abannayuganda bwe bafuluma kiki ekitutuukako nga tutuuse mu bantu ate ne betukaayana tukayanira bantu batono singa obadde mu Uganda mwokayanira abantu emitwalo 3 tuteeka concert mu kimu lunaku lumu nga waliwo emitwalo 3 buli omu agamba kale nze kankayane n'afunako 15,000 gwe n'ofuna omutwalo ogumu ekitunu gunaasigala waka ne gulaba ne muli mu bantu abadigize abatasukka mu 5 mu bantu 5 abo nga